Ababaka ba NRM abaakalako eri abakiwagi kyaddaaki basisinkanye ssentebe w'ekibiina His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mu maka g'omukulembeze Entebbe. Who are in leadership? Don't look at this leadership as a career, as a job. No, I'm not. I never joined leadership as a job. I joined the leadership as a struggle to make the black people survive. First of all, survive, and then prosper. Ababaka ba NRM bakiwagi bakulembeddwamu Ssaabawandiisi w'ekibiina Justin Kasule Lumumba. Bano okubadde Theodore Ssekikubo omubaka w'Erwemiyaga, Barnabas Tinkasimire owa Buyaga County, Sam Lyomoki ne Monica Amuding. Beetondedde ssentebe Yoweri Museveni okuva ku mugendo gw'ekibiina n'okumwogerako amafuukuule. We are purely NRM and we are here to work with you, sir, to work with you. And to continue to build this great revolution, sir. Ababaka bano balayidde obutaddamu kumenya ndagaano n'amateeka g'ekibiina. The blood of NRM running in my system. So is the same for each one of us. So is the same for each one of us here. Ababaka bano n'abalala abateetonze bajjukirwa nnyo mu kuwakanya ebbago ly'ennongoosereza mu nnyingo 12 eyajjawo emyaka ku kwesimbawo ku bwa pulezidenti kwe kukazibwako eri ababaka bakiwagi aba NRM. Our analysis is that what you are dealing with is not just management of public affairs of these Ugandans. It's not a career, your career, my career. No, it is the future of the black people, first and foremost. Please don't talk about identity. Talk about interests of our people. Talk about interests of our people, not identity. President Museveni wano wasinzidde n'akubiriza abakulembeze abalala obuteerowoozaako bokka na bokka wabula balowooze ne ku bantu abalala awamu n'okulaakulanya eggwanga Uganda. Please, the 4 principles. Principle number 1, patriotism within Uganda. Don't talk of tribes in Uganda, don't talk of religion in Uganda, talk of the oneness of the Ugandans because they need one another. They need one another. Except if you commit a personal crime, you kill the person,